Peto gwe mkutu koli YouTube channel kosinziro kubanga atola bawaka buli lunaku chairman mugira begenda masongi tambule training ngamwe bali kubanga je munwe bali kwekumira bali mu Uganda ne mtalo amanje tubebaza bwebaza tulichakola kirala gwatana likinga buli ka video ko bola ate ne TikTok yajja zonto genda yo likinga video yona jona abo sanzeyo obulamu bubenga ate butambula bulungi abantu bena manga bategeeza tugenda bela namwe kuyidi eno yajja zonto tugenda simanyo ba wamazoko anai tunaiwa gira atakula nayo nonekera ddala enguzi kyamanye banga lyamazenga ali enguzi nako lali alabiseko ko mu studio kafe wano tubenga tumulungulezi mu kusonga chaimani sanso kula bolo lero nanga sanso kuda masebo ene kambali Kampala one Kampala sako neke no studio ya gwe studio yange boya mukuna akunamye tukulakulanye yandu badde wate singa tumate muteka ko nyo musoro ku bintu byafenga kamera costumes n'ebirala twali badde ate tukulakulana okusinga kawo akalisiri bweti eyo musono ngo tutekayo eyo musoro wa lavu gwo musono gwa lavu lavu kwagala omukolo mutekesayo kwagala fe banansi andi eyo musoro woziwa lavu wansiyo ng'oli oyita mukube lirimu ebinnya ng'osanyuka ng'onyumirwa nti lavu wansiiwo ani siri bweti amakube erimu ebinya muyina ku appreciating the government lwaki kubanga ofuna masaji kubwerere ofuna masaji buli wokuba mugundi lwaki omukulu bw'aba ayitawo tebamuyisa wali ezo wali makuba ago andi siri bweti andi ate kati omukulu mugamba ayiteko ku safolo kaggwa loodi watuuka walinga agende makere atemerekaawo nabo batemera wada walamu naye omukulu tagala ku masaji nze kuzigamba mugambe kubaye bulizo zitubuuza amakuba w'ebinyali watuyitekawo masazi kakole nga simanyi wa omukulu yakubira akubuuza wali amakuba agalimu ebinya tata ekyalo kigamba ki esalo bali awo abaana banya sente funa lipooti mu chairman enguzi gy'olya wansa ekibanja kimu ne basaako emikono abantu mukaaga ebyapa ovuluga nengamba banange omusajja gwe manyi chairman omusajja omukulu ayinza okukola ebyo kati oyagala tuteeko mukono meka oteekeko omukono omulundi gumu nti saabakaki Peter aguze yenanyinya naye Kalema Timose najja naye n'oteekako omukono Kayiziddewo najja yeggw'omu Nawemba Pawulo najja yeggw'omu Kiza Kisitomazo gye najja yeggw'omu Mikidadi najja yeggw'omu kiki ennyo andi siri bwe kitamwewummuzaako kakati gwe onyagala tunyewuwo kati okufuna we mulya muyina kugenda nga mubba bubbi kati ensi watewatambula.com kati chairman okufuka chairman oyina kwerange mu bimu ku bisaanyizo bya chairman tugenda kuziba buli sisala ku maaso bachairman mugenda kuba buli ekibasala ku maaso kampeyini kampeyini ojja kukazibwa oti naye wakwate bajabo ne basabo nsaba kanono sobole okuziziba emisana n'esiro edekayamba ku byali ojja kumubba kwabaka pala nyiga chairman Kalema wekijja se Kazindalo bamona Kazindalo nze maze okwogera naye gundi ye manifesto bajabo ne basabo chairman Kalema huyo ngaza chairman Kalema wamwe ekijjo wesizo nzitegeeza tuyagala kanunu tuyingire ku ntebe tugazibe emisana n'esiro tuzitikomye tubeereyo nga tezebaka nani kakati chairman bw'abanga asuza abantu nga tebebaka kitegeeza ne MP agenda kuba atambuliza gundi yemu naawe obulembeze butandikire eyo system abeera bwati okuva ku nsi paka ku ngulu okuva wansi paka waggulu n'omukulu omukulu etya omukulu erika bwejungira Lugonda majja kabwezumbire yewa jajja toteeka byabufuyi mu nsonga ogambye paka eri waggulu oba kati oyo tugenda muleka ye nga tabba nga bwali omusajja w'amazima musaza nkulu tobateeka mu sintu ya byabufuyi wano munange mukwano gwo omwagalwa ennyo Mpuuga Matayasi owe Masaka mpuugi yange ne bakamisona bane baali akasente baziwa kati emikono gitambula waliwo abatalinateekako mikono ani siri bweti mikono nagiwulidde nange sesindese Kampala nga nkubuuza nange mukono wange nsobola kubateeka nawe yanateekako mukono babajemu obwesige bazitwale saagala bantu balya sente nene muni sente mutono nga wafu waseamaani ababaka ya parliament zadira
omusala waabwe munene bwati ne badira ya chairman era si wano musaze enkulu eyase ne babera mutwale so koleke chairman afuna sente meko omwezi mutwale kati soko okubembalirirawo nga bwoli omwezi okozesa otyo mutwalo ate sente oyo agukira ku gombololi tezijja ku akawunti y'okusimu mutu munona ku gombololi era sente oyo mutwalemu agwera ku transport ng'omunona yembalirira bweto embalirira y'abakyamani bweto bweri omutwalo gugenda kugombola n'alinyawo boda ya 5 amagenda n'amadda gwe mutwalo ate musaza enkulu bagamba zaani yasenemeka biliyoni 5 500 million ate obusungu onjogeza bungi lugu tebapakapayi gwe nodo obukadde 5 ng'amalwaliro n'ewamu e Masaka waliwo agataliimu ddagala bazi wakumateeka kati andi bazi wakumateeka that's why I'm putting on mukono bazizemu bwesire kubanga zigamba bazizi wakumatesi kumateeka yes kati njagala kusayininga nange basayininga bobo yagadira kwate babakiriza mwe bakifulugunyu bakyamani muli babbi ate mwe muli babbi nnyo muli bafu twetaaga tuyiwe eggwanga lyonna siriweti siyamani banyesene mutono ku poloti ne batya emitwalo 5 eyo naye akuluma musala percent nti 15 kati abamugamba 10 oli watula ekibanja ky'obukadde 10 nga gwinako akakadde obukadde 10 ng'ogwinako obukadde 10 eyo sibi sagala akateeka mubere nana ogukosiera eyo sibi kyera nina kinabaddawo ne nteekamu okunoonyereza n'enkizuula bwe mubanga mu bakyamani mutuyisa bwe mutyo ba LC2 ba LC3 ku magombola ba meya n'okutuukira ddala waggulu neefuna endowooza okutereeza ensi eno tufuneyo ekyokulwanyisa ekya nyukiriya twetege tumanye nti omulembe gwonna gukoze eki tobonaabona nze katwa ntambula naye tambula n'obutwa otenze oba sizoni omulaba bw'otuukanga ku pate ng'abantu togyagala bulungi ng'ozitayo akapapulayo ng'oteekamu ogenda ku siyungu ng'oteekamu byakulya yena bwati buli ali ku pate nga kafa kusyera